Inside Story Uganda. Real source of political updates. Express nga bwe twabategezeza twegaddwako Honorable Proscovia Salam Musumba omu ku bakulembeze baweebwa ekitiibwa mu ggwanga ate nga abaddewo ebbanga lyonna ali ku ludda oluyayaanira enkyukakyuka ayagala bukulembeze bukyuke oboolyawo nabo bakwatemu baddukanye eggwanga lino we oba ogambye otya mwagala kukwata mu ggwanga muyayaanira nkyukakyuka. Well, chairman waliwo yaga nti kungu Honorable Salam lwaki oba omwanjula omuyita chairman nga kasita waali ajja kutubulira briefly tukwaniza Honorable nesiimye mukwano nkuyite chairman still nali chairman, yes, chairman era ndi vice chair wa Forum for Democratic Change, ekibiina nze ne bannange kye twatandikawo emyaka 2 emabega. Nesiimye okuba ku programu eno ku makya ga leero, banaye mbalamusiza nnyo. Nesiimye nate okundabako. N'abantu nabo beesiimye okuwuliza. Nesiimye. Well, to begin with, because akadde kagenze, Honorable, I need your general take, being nti nkukyaza mulundi gusooka ku nsonga za Dr. Kizza Besigye okuva amawulire we gajja nti Dr. Besigye tamanyiddwako mayitire okutuuka bwe yabbulukira mu kkooti y'amagye. What's your general take ku circumstances eziri ku Dr. Besigye? Twogedde ku nsonga ezo wiiki namba kati era nkimanyi bulungi nti eyo yonna gye mutulabira mumanyi nti retired Colonel Dr. Kizza Besigye yali agenze Nairobi ng'ayitiddwa Honorable Martha Karua ng'atongoza ekitabo kye ku Sunday. So ng'omuntu yenna eyeetegeka n'asalawo agende ku Saturday. Era ku Saturday okwo yalina abantu abalala abokusinkana nga ffenna bwe tukola. So n'abula communication n'ebula. Bannange ne batandika okwebuuza mpola mpola, dokita abadde ki? Tulaba messages tuzimuweereza zituuka naye tazisoma, tazigudde. Ne baguma ne bagamba nti omusajja wabuvunaanyizibwa, bwe waba waliwo ensonga we will get to know. We will get to know. So Sunday ne tufuna okumanyisibwa nti dokita bamulabye e Makindye. Abantu ne bagamba nti ate kitya agenze Nairobi. Kitya. So Sunday kuba omuntu omukulu tomugenderako, already agenze ne munne, you do not probe too much, because doctor is a very careful person. Ate muntu wa maje mu mbeera ze zonna sajje mwegendereza nnyo era atambula na bwegendereza. So ku Monday twalina omukolo ku Kitebe nga bannaffe 36 tubanjulira eggwanga. So it was after that meeting ne tukuŋŋaana ne tugamba nti kaakati dokita tetumuwulizza ennaku zino 2 ali supposed okukomawo leero naye tetunnamuwuliza. Something is wrong. Mukitegera ku Monday Katonga? Twebuuza. Buli group ebeeramu abakulu baayo. Ffe abakulu twebuuza kati tukoze tutya? Tukoze tutya? Nti kati sooka okubira no tusooke tuteekewo system. Yagambye agenda wano, yabadde mu hotel eno, tusooke tukole surveillance eyaffe and backup. So true, we took a decision at about 9 in the evening. 9 p.m. 9 p.m. that now we must go public. And the right person to do so is the Honorable Winnie Byanyima first. So ebirala byebyo bye mulaba. Our concern was that aliwa. Our concern was mulamu. Ebirala to be managing.
ne tulyoka tuddayo mu research ne tugamba nti bamulabye Makindye kakati trail mark the trail so ne tutandika okumakinga trail ne tusalawo what to say where to say it and how to say it so Uganda yakeera ku machanga etegedde nti Dr. Besigye is missing. How can a man of 68 years go missing? A former presidential candidate. A formidable leader. So, of course, the first thing ekigenda mu mitima gy'abantu naddala ab'emyaka gyaffe nti tuzzeeyo. Tuzzeeyo mu disappearances. Tunasooka kulowooza nti kakati we have a Khashoggi scenario on our hands. Khashoggi yagenda mu embassy eya Saudi Arabia mu Turkey teyadda duramu ya acid mwe bamuleka n'omuzimu tegwadda kunyumya. That was my first thought. Number 2 ne manya nti kakati manya bannakenya nabo batemo bassi ojjukira bwe batta omusajja eyali in charge of IT mu electoral commission. Yeah. So bannakenya n'okutta is part of their trade naddala of big people. Fe bamama baffe bakula batunyumiza Tom Mboya. So netandika byonna byonna birowoozo ebitandika okujja mu bwongo obwo. So we agree to meet and issue a statement in addition to Honorable Byanyimazi. And as we are there, ne bagamba ne bamusesema mangu nnyo. Ebigambo bya Dr. oba Honorable Byanyima bye byawaliriza government okusesema Dr. Besigye. Yes. Lwaki okuyita kusesema? Bamusesema kubanga bali naye since Saturday and they waited for us to announce for them to know that there's a court martial. Yes. Well, oganti bino you're talking about Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Amawulire gatandika kufuluma ku Lwakusatu kumakya nti ajja mu court martial. Mwali temumanyi ffe twababuulira nti court martial gye tulaga ne mutugoberera. You had no knowledge yourselves. Yes. We learned from you. Actually. Yes. And we are grateful, very grateful. Nti mwakuba enduulu ne bamusesema. Well, oganti nga amawulire mwakatandika okugafuna ekimu ku byajja mu bwongo obwo tuzzeeyo mu biseera biri bya pandagaali abantu bwe baabula. Naye mwe tubadde era tetuzzeeyo buzi. With hindsight, mwe tubadde all the years. But they've been happening to different communities and different people. Tetuvangayo. Tetuvangayo. Well, as we speak, Parliament etadde akazito government eyagala explanation next week ku lunaku olwokubiri. Government event statement ennyonnyola bino byonna. Does this in any way give you some relief? No government ya form Mutima, it lost its soul. You don't have to be prompted by anybody to do your responsibility. Mwe abalaba byendaba oba gwe kungu olaba ki oba byendaba byolaba oba byesiraba naawe tobiraba Olaba ki Honorable? Kyandaba nti in the international glare President Museveni abuulira mwenna nti I'm in control even of you. It doesn't need a law. I am. He's in control. I am. He's in charge. Ekyo nasemba kibuulira mu Bible nga Katonda yagamba I am. Who are you? I am. Moses ngambuuza nti ngende mbagambe nti ani aŋŋambye. Nabaga nti genda obagambe nti I am. Nze. So, the under that
there's a message, a choreographed message to you who can see. It's a psychological war. Nti nze ngambye bamukwate oba bayita mu mateeka bate bamuyita n'okubategeeza nti n'eri Kenya nze enfuga. Mwami Museveni yalaze nti ne Kenya yafuga because abantu beebuuza honorable mulekere okwebuuza. Abasajja baffe baava batye Uganda ne bayingira Kenya ne bavumbagatira Dr. Besigye ne bamukomya. Babaddeyo okuva 2007 tubadde twenyigira mu kulonda kwa Kenya, proxy, creating a proxy in the region, creating proxies in the entire Great Lakes region. Tubadde mu byobukulembeze bya Kenya since 2007, maybe even earlier. Fe twawa amagezi nti Kibaki mumulayize ekiro. Yes. Mu byamungiki twabirimu 2007. So nabino tukyalimu yafuga e Kenya, take my word. So ebiriwo tebi. Are you surprised? I'm not surprised. I'm not surprised. And as I said, to be surprised is to be a fool. This is how all governments of 30, 40 years behave. It is a natural progression. It's natural decay. You know? That is how, because you have failed renewal. So you go decaying. You go degenerating. You become low unto yourself. It's an organizational thing. If you have read anything about organization or politics organization, you will understand that it's a natural trend. It happens. Well, would you describe this as impunity of a sort? Wanantagambwako. Ekyo kigambo tukozesezza nnyo nti kakati kyaggwamu n'ensa, called impunity. This is criminal. What government is doing is criminal. It's criminal. He was arrested according to government. No, it wasn't arrest. It was abduction. It is kidnap. Omanyi oluzungu nalwo lubabeera luzibu naddala ng'olwogera mu Luganda oba mu Lunyankole oba mu Lusoga. It is abduction because it's not arrest. When you arrest, there are procedures of arrest. When you extradite, there are procedures of extradition. When you deport, there are procedures of deportation. Bino bigambo bya luzungu, they don't mean the same thing. So bamuwambye ekyoluganda ekituufu nti bamuwambye nga abamuwamba babalire mu batujju. Batujju kubanga arrestinga displays a card to you and declares it to you, you are under arrest for this charge. Once you show me the card and you read to me that under arrest, I know my rights have changed. My status has changed. I'm under arrest. And I behave differently. So, omuntu gwe bawambye obuwambi, nobody shows the card. Kati bakikola bti mafia mu busuuti. Bano bamafa abo mu busuuti. Kuba nalaba recording apartments. Riverside apartments. Yes, riverside apartments. Like all apartments, even our homes, they have cameras. Yeah. So camera kulaga what happened. They cannot take charge of that camera. Walaba ki mu video? Nalaba nga bamusiza mu basement, it looked like ne bamugulira motoka nayingira. That's what I saw on Kenyan TV, not on Ugandan TV. Nga bali mu masuuti. Bali mu masuuti. You would never ever suspect because there wasn't a scuffle.
Yeah? You would never gwali awo Kenya oli obulamu bwo ku weekend. Toyinza kumanya nti awaliwo ekizibwa naye nga bamaafu bakukwase bagamba nti yingire emmotoka tugende. Kati bw'oyingirira emmotoka mugende, you don't know where you're going. Ogambe eno si impunity naye criminality. Correct. So government is committing a crime. Bwetuuka okubeera criminal eba tekyali government naye for lack of a word giyite government naye nga it's a criminal package now. Well, because government ebeera government nga ekola ebintu government by'erina okukola mu mitendera gyayo, because government yerina preserve of using force. Baba bagiyita armed force, police force, prisons force. Yerina preserve. Nze munansi sigirina. So ekikulemesezza okukozesa procedures eza force ezo ng'ate ziri nyingi, you've become just a thug. Ekitwebuza fedda. You've just become a thug. Because procedures zonna ziri well laid down. Yes. Kigendererwa ki mu ndabayo ekikulu government kye yali yenoonya mu kulumba Dr. Besigye Kenya nga yalina option eziga nti oga tumukwate nga tannagenda oba bw'akoma tumukwate ku kisaawo. It is a psychological message to the entire nation. It's not just to Dr. Besigye or to the rest of us. It is to all of you. To not insobola okukwata bampise mu mateeka oba siyiseemu. Nze gwe walabye abantu abo bajjagala ne nze me naye nga eyo. But doesn't this threaten you mwe abalwana enkya n'eggulu okukyusa obukulembeze? Threaten me how? For example, your colleague bamutadde mu court martial avunaanibwa emisango gino. Anti wandeebuuziza why Besigye? Because Besigye is the only man called Besigye. Manyi n'amannya gano gatufollowinga. Besigye ye mwesigwa. Yes. Salaamu yewe mirembe. Naye oli wa mirembe nnyo. Ona normal day nga tontakudde tojja kunzija mu kintu kyonna. Some people think you're very naye tough. Ntakula. Okambuwala. Mama. Okay, well, Honorable, Yes. let's face it really. Kino kirekawo mmwe abavuganya gavumenti eno. Kituwa amaanyi mangi nnyo kubanga gavumenti yewaddeko obujulizi nti ewamba abantu. Ewamba yewaddeko obujulizi. Yewaddeko obujulizi nti etambulira mu nzikiza, tetambulira mu mateeka. Era nze nazzeeyo mu history n'endowooza nti osanga Naamini si ye yawambanga abantu. Kuba bano tebavangako mu buyeekera. Ne bwe batuuse mu gavumenti basigadde bayeekera. After 40 years. Not 40. President Museveni ajja kugamba nti he started this in 1969. Kati do the mapping, do the trend analysis. Ojja kulaba nga omanyi nga thesis ye yali nti the use of violence. Ku university. Nze nasooka biwulirira ku Cecilia Ogwal nga tuli America. Nokola thesis. The use of violence. So violence is not new. We are talking about people whose only tool of domination is violence. But violence must give way to peace.
So kino ekirabibwa ku Dr. Besigye omuntu yandyebuuziza oba Dr. Besigye bamuyisa bwe bati bakola batya Northern Uganda emyaka 2 nga balwanyisa Konyi. Yes, actually bw'opima Konyi ne Dr. Besigye ojja kulaba nti the terror meted on Dr. Besigye is worse than the terror they've meted on Konyi. Oh. Yes. Lwaki okyogera bwoti bamulwanyisa emyaka 20 honorable. Kati ono bamusibye emyaka emeka? Bazze bamusiba okuva bwe yavaayo okulaga. Aga. Night. 25. Naye tekuli musango gwali gumusinze ku No, kino tewali. kyetuwebuuza. Kaakati gavumenti eno gye yayamba okujja nayo emusibye nga Konyi bwe yalwanyisa nesinza nawo. I mean, balance the time. Balance the actions. Put the scale. What was Dr. Besigye's contribution to where we are? In a political platform, Forum for Democratic Change, gye twazimba ku musingi gwe, ne PFF gye tutegeka okuzimba nga olw'ebizibu ebyagwa mu ki? Mu FDC. So, oyo who was part of it has been treated this kakati gwe basanga ku Kampala Road. Gwe. The message is a veiled message, psychological warfare, and mwena gye muli. Naye sinawulirako bannaddiini bagenda wa? Wangi? Bannaddiini bakuno. Webali. Abasumba. Njagala omanye nti buli lwe boogera ku bajulizi mu kiseera kino ekyaffe omujulizi asooka ye Besigye. Besigye? Yes. Omujulizi asooka ku mulembe guno gwe tulimu ye Besigye. Yawandiika ebbaluwa 1999 nga tetunnakyuka to go to 2000 naga nti tuvudde ku mulamwa ogwatutwala mu nsiko. Ogwatutwala mu nsiko bannange tuvudde ku mulamwa. Awo yawukanira ne gavumenti. Kakati abamu bagamba yayawukana bwawukanyi yagamba nti tuvudde ku ki? Ku mulamwa. Ku mulamwa. Eyo ebbaluwa weeri gye twandibadde tusinziirako okumanya atuntuzibwa lwaki nti tuvudde ku ki? Ku mulamwa. Omuntu yenna gwe baga nti alogundi akantu wano tukajjeko ekifo ky'okudda eri ne mutereeza nga nti awo ndaga otya akantu ako. So bwe mpulira nga tunyumya ku bajulizi ng'omujulizi mu kyasa ekyaffe tumulabako, bwe mpulira nga Janan Luwum gwe beenyumirizaamu gwe baawa n'olunaku nga tulina another Janan in the making awo naye nga you are quiet, I only confirm nti you have chosen to serve gold, not God. Religious leaders? Yes. Have chosen to serve gold. Gold. Zabu. Not God. Because what is the scripture? What is kakati omusiraamu ayazina 10 na mmeka? 11. Abanyumya ki? Ku 11 subuhi. Akeera kunyumya ki? Sigida. For what? For what? You are mum, you are quiet. With injustice on your doorstep. Well, how are you contending with his arrest? We are good. Leka nkubulire Dr. Besigye yasooka he cancelled us. Kakati gwobeera eno okaaba ogamba nti tannalya kakati abadde atya omusanga aseka because alinga thermostat yagamba ye he was conditioned by the bush. He's adaptable. Akyuka n'embeera nga bw'eri.
Well, era ndowooza nti kati egyali yabuulirira n'abasibe banne timugume. nange mugume. Well, let's look at the He's timing. a man of immense resilience. Immense hold on. resilience. Let's look at the timing of his arrest. Tusigaza omwaka gumu n'emyezi nga gijo. Of course, next year actually tugenda tandika some of the activities ez'akalulu ka 2026. Dr. Besigye yabagamba dda nti bwe munaatambulira ku kalenda ey'omuntu omulala mujja kuba musaavinga oyo. Eyo kalenda yiyo ey'obululu, kalenda y'abannayuganda Yakakyoko kabyakulonda. bagenda nekeera enkya bagenda kukyusa. That is not the calendar of liberation, because akalulu kaggwamu the meaning and purpose. You can only use akalulu for mobilization and for raising consciousness. But akalulu to deliver the political goodies required in a democracy kana akabya abakama tekasobola. Well, ebyo bimu ku byamuleetedde ebizibu bino, Honorable. Ate bitya? Bw'oga nti tetujja genda mu kalulu kubanga kali meaningless. But is it meaningful? Tekakyatuyamba. But again tukyali ku struggle, twagala kulaba nga tukyusa government. Yes. Maybe that perhaps could have in a way So contributed ku bizibu byalimu kati. So what if you want liberation? What is the problem? Is it a crime? Nze okwagala okubeera mu ggwanga lyange nga munnayuganda ng'era mbeera bulungi ki musango nga neeyogerera neetambulira mutufuge bulungi banange wano muwabye obululu mulekeraawo okubba. Let us set up a robber-proof election, a rig-proof. Ekyo musango kyogo. Bw'oba tobisobola tukugamba nti twagala kukujjako. N'ekyo buyinza bwaffe okukujjako. Nga muyita mu mateeka. Yes, ne mu ssemateeka. Kuba ssemateeka ekulagira nti